Kale bannaffe tubaaniriza nnyo wano ku Bukedde TV1 tubeebaza okubanga mu ggandaalo lino eri amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo mwekuumidde ku Bukedde TV ey'omuntu wa bulijjo. Tuzze n'ekitundu kyaffe ekyagataliiko nfuufu kaliro sokolabe ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Kulinaanye Ssemaka yasiba eby'omunju n'akoonakoona amaka n'anoba Tumuzudde. Agamba yali atulugunyizibwa. Awaka wonna abantu baali bafuukidde okutemu. Kiyitiridde ku Wonder World nga Miss ne Mr. Bukedde 2024 balondebwa. Essanyu. Bamenyedde ennyumba. Eyazirwanako ali mu maziga. Bakifaisi bakoonye ennyumba ye. Mwamaze emyaka 5 naye ne bamukuba. N'ogenda ku poliisi nze gwe basiba. Poliisi ezinzeeko amaduuka agakyusa number plate ku pikipiki eziba zibbiddwa bakutte abawera. Kale bannaffe kemukalidde katunyumye agataliiko nfuufu. Nze Sanyu Robina Mweruka ndi ne Mebo Mulungi. Tutandise n'aga Ssemaka oyo yasiba ebintu by'omu nnyumba nga muno yatwaliramu n'obuliri n'anoba. Ono agamba nti yali akooye ejjoogo ly'omukyala gw'alumiriza okuba nti yaganzanga abaami abalala mu maaso ge olwo ne bamuvoola ko n'okumutyoboola. Tumusanze mukono mu muzigo gye yasalawo okuwummulira. James Kibuko emyaka 5 gwe tugwikiriza muzigo gwe yapangisa mu katawuni ke Nalubabwe Kayunga gye yakubye muguzi oluvannyuma lw'okusuulawo amaka ge ng'agamba nti akoye ejjoogo lya mukazi w'okwepya n'abasajja abalala nga bwe bamulumya. Nze kati ngengi nsirikiddeeyo era nina ku mirembe emitono okusinga nga bwe nali ebikolwa bye ebyandeetera ekyo ku myaka 31 gye tumaze. Kibuuka amaka ge yasuulawo gasangibwa Nakeke mu ggombolola y'Enseta Namuganga mu disitulikiti y'e Kayunga ng'agambye nti omukazi yali yaganza omusajja omulala olwo ne bamujooga ne bakunakuna. Atandikira ddala effumu ya buli ssaawa ayingira ssaawa 6 ssaawa 5 bw'omwogerako n'ayingira essaawa ze z'ayingira 6 nga olugga bwe lusigadde luzzibwawo buzzibwa. Yibwajja naye asindika n'abwajja n'ayingira kyokka mukyala we Nakyejwe gwe yaleka mu ddya asobeddwa olw'abantu batandise okumukolako effujjo omulina okumusayira emmere nga ne woofiisi z'amateeka emikono agamba tezimuyambye watu n'alaajanira abakulembeze okulaba nga bamuyamba. Nabbanja nkusaba ojjo nnyambe situgiramu kubanga sirina ofiisi gye situuseeko. Awaka wonna abantu baali bafuukidde okutemu naye nga nze okusalawo okutunda ekibanja kyange nange mbeereko wenkola ki wembeera baali baagala ŋŋende nga ndya kasasiro. Kibuuka asangirwa ne mukwano gye okuli Matayo w'ensonga Sentero Sesooka Saawo Katumba Omar amanyiddwa nga Bumaali. Kibuuka agambye nti mukazi we Nakyejwe erandika okuddanga amatumbi budde era nti yasibirako omukazi ebweru emirundi egiwera olwo omukazi n'asalawo okwasa endabirwamu z'ennyumba n'ayisa amazzi mu ddirisa n'agamuyiira amulemesa okwebaka. Namusibira ebweru era n'addamu kyekimu n'akuba ffeezi ey'okubiri ne wasigala ziri kati ezaawaggulu kati bw'amala okuzikuba nazo ne ziyiika era n'akola kyekimu n'agenda n'afunda n'aliwamu n'agakola tujja kuddiramu. Kibuuka agambye nti singa omukazi n'abaana bamwenenyeza osanga ayinza okubaddiramu. Ye n'abeera nti nno asobola okwetondera gyendi tukyayinza okukwatagana mu mbinzi ebimu naye n'abaana nabo beetonde baddemu empisa z'omu bantu. Ate ye Katumba Omar Bumaali agamba nti ekibanja yakigula na byonna ebirimu poliisi enagalama bamuwa obuyinza okukikozesa kyokka nakyo gye yakiremeramu. Ensonga zitambula bulungi nnyo mu obuyinza bwonna era bazirambise bulungi. Omwami waba yatunda ekibanja n'alekawo ebibanja ebisatu ebibanja ebirala 2
teriyo gy'ojja kugenda mu kkooti omusingi. Bw'aba yakulekayo ekibanja ekyawaka n'ekirala eky'ennimiro, tekuliko emmwanyi, kuliko ebitundu bitali biyimeko ku kibanja ekyo ekimu. Wabula kiri ekibanja kiveeko yakitunda, mukyala akyagaanye. Ssentebe w'ensonga agambye nti ensonga zaatuuka dde wa RDC Mukono era RDC ekibanja n'akiwa Bumaali yakigula kikozese. Ofisi ya RDC kugamba Umaru agende mu maaso okozesa ki ekibanja kye ne DPC ne bamugamba nti ekibanja kiri mu mikono gy'ani gya Umaru. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV. Kale eyo nga tuvuddeyo bo abawagizi aba Bukedde family bazze mu bungi ku Wonder World okubeerawo ng'abajulizi ng'abakontanyi bannamukisa balondebwa ku bwa Miss ne Mr Bukedde season ey'okusatu. Bano bakwasiddwa ebyapa n'obukadde bw'ensimbi 5 nga bwe baasuubizibwa. Abakontanyi abatuuka ku mpaka ez'akamalirizo eza Miss ne Mr Bukedde nga tebannatandika kubbinkana aba Movit Products era nga be bamu ku bavujjiridde empaka zino basoose kubakolako basobole okulabika obulungi okutuukana n'obukulu bw'omukolo. Babakoleddeko Mengo ng'eno gye bategese saaluuni era baayooyoteddwa mu ngeri ey'enjawulo nga Richard Ntale okuva mu Movit bw'annyonnyola. Movit okubayooyoota enviiri zonna, tulina abantu baffe abakugu mu nviiri nabyo njakulako aba Mr Bukedde naye omukulu waali wano ayinza okubawuubirako. Ono asiimye enkolagana ennungi wakati wa Bukedde ne Movit ebibakuumidde ku ntikko. Olwavudde eno bagenze butereevu ku Wonder World Kansanga awabadde empaka za Miss ne Mr Bukedde zagenze okwera saa 10 ng'abantu batandise okutuuka okubeerawo ng'abakontanyi babbinkana ku mutendera ogusembayo. Ebyokwerinda byanywezeddwa era ng'obwedda buli ayingira asooka kwazibwa. Abatuuse ku zaakamalirizo babadde 7 okuli Praise Wisdom, Ketra Nansikombi, Bosa Yusufu, n'abakoza Jovia, Godfrey Mukisa Semakula, Rebecca Kusaasira ne Victor Mukasa era bakira buli ayingira awaga nga bw'alina okuwangula empaka zino atwala ekyapa ky'ettaka n'obukadde 5. Era kyonna kinavaayo kijja kuba nga yenze era nga yoyo. Basiimye ababeereddewo ne Bukedde TV olw'enteekateeka. Give us opportunity to come and show Oluvannyuma empaka zatandise abakontanyi ne boolesa ebitone ng'eno abawagizi baabwe bawaga. Zasaliddwa Joseph Bate, John K. omuwandiisi w'ennyimba, omuyimbi Sophie Gombia ne Timothy Lubega amanyiddwa nga Exodus. Zagenze okugwa nga Godfrey Semakula awangudde ekya Mr Bukedde n'akwasibwa cheeki ya bukadde 5 n'ekyapa ky'ettaka.
Praise Wisdom ngono ali musine yakusatu yewangudde ekya Miss Bukedde n'akwasibwa cheque ya bukadde butaano n'ekyapa ky'ettaka okuva mu Banjulu Estate Developers. Ababawerekeddeko babajagulizaako Bosa Yusufu yeyakutte ekyokubiri era basiimye Katonda abatuusiza ku buwanguzi tikuba tebibadde byangu. Ya bulungi nnyo bannaye ekisooka kya byonna abantu bantiisa kyobomanya buno buwanguzi bwennyini nebaza Bukedde TV bannaye simanyi na kumanya kino kyentuuseeko si kyangu. Mpulira essanyu lingi nnyo nga wenkomeza nnyo nebaza Katonda nebaza bonna abambereddewo bazadde bange bafani bange essomero lyange buli omu solaba malala. Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero kyenasaba Katonda Mukama akinkoledde kyenayayanira okuva obwedda Mukama akikoze. Ndi Mr. Bukedde nga mbadde ntinakirota ne mbadde nkyagala bazadde bange bampa omukisa. Bano era bebazza Bukedde bya nsusso olw'okubawa omukisa n'okusitula ebitone byabwe nga batubuulidde bye bagenda okukola mu ssente ze bawangudde. Obukadde obutaano obwo bugenda kuzimba ekintu ekigenda okugula ekyapa. Ekyokola mu ssente tekibula ebintu bingi bibeerawo. Ssente ze twafuna zigenda kukyusa bulamu wange talenti yange nojongerayo mu maaso. David Tamale ne Ignatius Kamere bakusakedde gweno okulaba Bukedde TV. Ate bo abavujjirize aba Mr. ne Miss Bukedde basiimye Bukedde family ngeno wetwalibwa kampuni eya Vision Group olw'enkolagana ennungi gye bagamba nti ebazaamu essuubi buli lunaku era bano beeyamye okubanga empaka zino bajja kuzongeramu omusimbi ne mu season eyokuna. Ababadde mu mpaka ez'akamalirizo za Miss ne Mr. Bukedde bavudde mu bitundu ebyenjawulo nga bazze n'ebikwano n'ab'enganda okubawagira. Ine sumi tuli bawanguzi ndi butambula nzode kimunga blessing butambula singa wandi Ssemakula report za batendereza Bukedde olw'okusitula ebitone by'abantu baabwe nga bagamba nti bangi baali tebamanyi nti balina ekyenjawulo kye basobola okukola. bannaye nebaza bwa Bukedde okutumula ebitone by'abaana baffe waliwo abaana baffe nga balina ennaku nga bali eyo babadde bali mu bitoogo naye kati Noah Kibuuka nga ekitawe wa Praise Wisdom eyalondeddwa nga Miss Bukedde agambye nti omwana we yatandika okuyimba ku myaka 4 era kati musanyufu olw'okuba atandise okufuna mu kitone kye. Okuva ku myaka 4 ng'ajja ayimba paka kati watuuse naye tweyanza nnyo Bukedde naye nga wabaddewo okusomozebwa kusoma kola biki ne mugamba ekyo kyoli genda nakyo mu maaso Mukama agenda kuba akwongerayo mu maaso. Godfrey Mukisanga ekitawe wa Godfrey Ssemaka eyawangudde obwa Mr. Bukedde agambye nti omwana we yava buto nga ayagala okuyimba era nti okuwangula kibadde kisuubirwa. Mpulira essanyu lingi nnyo bannange ate era nabadde nkisuubira kuba omwana wange ayina ekitone okuva mu buto Ssemakula nga ayagala nnyo ebintu ebyo. Asiimye abamuwerekeddeko ne Bukedde olw'okumukwata ku mukono. Nebaza aba Bukedde TV nebaza bonna abanyambyeko okumutuusa watuuse. Mwebale kuwagira obudda mu nkubira amasimu. Ffe tuwadde empanga era ekyapa kiri mu ttaano abantu b'ebusujju mwena tubatumidde nnyo. Sikyategeera nze ne mukono simanyi nti mukono naatuuka nze. Abalala olulabi bannaabwe nga bawangudde ne batandika okukuba pulaani y'ensimbi ze bafunye nti nabo baagala bazigabaneko kubanga baludde nga babawagira. Nazo wano kulwa Yusufu Bosa alina zimpaako nazo ne sasula tiketi ne mulaba era nze ndi musanyufu nnyo for the sake of Bosa. Mariam Sewamala owa Mariam Fashions era nga yayambazza abakontanyi n'abasazi b'empaka zinasiimye Bukedde olw'enkolagana ennungi. Nebaza Bukedde TV enkolagana gye yampa n'enkolagana nabo mu bulungi bambi mwebale. Alambuludde engeri gy'alabyemu empaka zino. Empaka zibadde nnungi nnyo bajjaaji bambi mbebaza bakoze omulimu omutuufu kibasaze kyekyo. Gerard Bateho wa Njove Estate Developers ayozayozeza abawanguzi era n'abakubiriza obutatunda ttaka lye bafunye naye balikulaakulanye. Tekyali badde kirungi nnyo okutunda ttaka kubanga ettaka kintu kya bugagga ate ettaka kye kintu ekikulaakulana. Leero oliguze jjukira luli
ettaka eryo twali bawera ku milioni 12 kale ettaka tulitunda milioni 15 ekifo kyekimu kitegeeza omwaka ogujja takati abantu batandise okuzimba lijja kuba mu milioni 2 twenyumirizaamu nti Njovu luli yategeka ne kuno omwaka ebaddewo era ejja kusigala nga weeri ate Bukedde etukoze bulungi nnyo. Richard Ntare okuva Movit Products ne Beatrice Birungi owa Sam's Foods abakola obumpwanki nabo bayozaayozezza abawanguzi. Enteekero tusobola kuba nyangu nga teriiko muntu akwatiddeko. Ntwala okusagolo okwebaza abantu bonna ababaddewo olwa kampuni eyo Movit Products Limited. It is very important that tujjukira talent. Abantu abasinga bagenda ne babyeragira and we focus a lot on making money. Ekikomekereza nga tukoze just tukola sente then we leave aside all of our talent. Akulira Bukedde TV Richard Kahira Salongo asimye abakontanya beetaba mu mpaka zino era nti bonna bawanguze mu ngeri emu oba endala. Abamu tebatuuka na kumutendera kugira kusembayo ne bafulumya nnyimba kati olwa confidence gye baafuna ekirubirwa kya projekiti eno okutumbula bitone. Muyogeyogendeyo manyi mwenna muli bawanguzi. Oluvannyuma abayimbi okuli King Saha, Carol Kasita ne Bannakatemba mbasanyusiza babadde ku Wonder World. David Tamale ne Ignatius Kamya be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Abalabi baffe mwenna tubeebaza olw'okutukkiririzaamu ne mujja mu bungi bwe mutyo okubeerawo nga abajulizi ate mmwe abavujjirizi aba Sams aba Movit n'abanjovu. Omukama ayongere okubawa ekyo kye mwagala. Weewaawo nammwe abalala abavujjirizi musobola okujja kubanga tukyeyongerayo ne season ey'okuna. N'olwekyo mujje tubeere ffenna Bukedde TV ey'omuntu wa bulijjo. Agataliiko nfuufu bwe gaggwa mu kifo kya kabbinkano tusazeewo tubaddiremu empaka zino nga bwe zaatambudde olunaku olw'eggulo n'olwekyo obeerako tovaako. Bwe tweyongerayo waliwo maama nga yali mulwanyi mu lutalo olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza ali mu maziga oluvannyuma lw'abakifeesi okwonakoona ennyumba ye ne bagireka ku ttaka. Bino biri ku kyalo Ssemaka mu Kasangati Town Council. Katulabe emboozi eno. Kompolonancha Lydia namba RA not 733 munnamagye yawumula yali mu maziga olw'abantu abamulumbye ne bakoonakona ennyumba ye eri mu kibanja. Bamenyedde ennyumba buli wenkubira enduulu siyambibwa, buli wengenda okunyamba siyambibwa, nze gwe basiba, n'ogenda ku poliisi nze gwe basiba. Guno sigwa mulundi ogusoose nga Nankyalumbibwa ng'olwasooka bamuyira obubi mu bintu bye okuli n'emmere. Bwe nagenda ku poliisi bagamba no case, ne batuyira omusulo mu nnyumba owulidde, ne bajja ne bakuba abaana bange, ne batukubira amayinja ku nnyumba ngera baagala tuveewo bamenye nga tetuliiwo. Ne tugenda wala DC wa DPC ne tuloopa ku poliisi ne bagamba no case. Luno bamusindikidde bakifeesi ne bakoona ennyumba ye gy'amazeemu emyaka 5 ku kyalo Ssemaka mu Kasanga Town Council. Tumazeewo wano emyaka 5 okulaba ng'ono eyakajja essaawa eno amenyedde ennyumba. Atumazeewo emyaka 5 wetuzaalidde abaana bazzukulu bonna. Nanki atunnyonnyodde engeri abamenye ennyumba ye bwe bazze nga tebamukkiriza nakufulumya kintu kyonna mu nnyumba nga bawerekeddwako ssentebe w'ekyalo Kityo James. Kati ne bagamba nnyabo twagala ofulumeko. Nze lwaki munfulumya ewange? Tifuluma ekiwandiiko kyayita, olina okukola ki? Olina okumenyebwa. Abagamba oba tosobola fuluma ffe tugenda kufulumya. Kati bwe nnyingidde mu nju nga mbagamba njagala kujjayo ssente zange, baŋŋaanye ne bansika ne banfulumya ebweru. Kati bakiyamani batandika ossomba ebintu nga bwe babifulumya, n'abo abasajja baabwe bonna ng'abasirikale beetoolodde
ground yonna. Nankyanga ne mutabani we Sendagire bategeeza nti balina ebiwandiiko ebibawa obwannannyini ku kibanja kwe bamaze emyaka 5 naye beewuunya ennyumba yaabwe okumenyebwa bakanyama nga bayambibwako poliisi. DPC n'agamba ffe tuzze munnaye tuzze kubuulira naye nga temukitwala bubi. Bwe lusomye mu kipapula kya koti gundi apiiru n'agamba nina ne gye bampise kaŋŋende mubimalirize. Kwe kutandika okumenya. Jjajja waffe yatuleeta kuno Ssekaggwa yali akola wali ku ggombolola w'omutaka Kaggwa. Kwe kufuna ekibanja kya ekaazi zino 5 wano. Ekaazi 3 zaagabanibwa ab'ekika, ekaazi zino 2 zaweebwa kitange mu bulamu. N'akyategeeza nti yaweereza gavumenti ebbanga ddene nga n'obudde buno mutabani we Kasirye Henry owa SFC naye tasobola kumufuna bw'atyo n'asaba abakulu mu gavumenti bamuyambe. Tibeepanka mbu basirikale baalwana entalo katulabe bwe banaamuyamba. Buli analaba eggulire lino oba baminisita oba aba MP mujje mu ntaase ndi bubi. Agambye nti balina wakusuwa ng'ebintu byabwe biwa bweru ate ebirala tebakifeesi babibye. Amabaati gonna bagatutte, endabirwamu zonna ez'amadirisa bazaasizza, obulidde buli kimu bakinyonoonedde. Mutuufu tusaba eggwanga liyambe Nankya asobole okufuna emirembe mu nsi gye yalwanirira. Samuel Tebuseeke yakusakidde gwino okulaba Bukedde TV. Nemboze tukusaba okkiriza tukuwummuze mu kitundu kyaffe ekyekisoose ekyagataliiko nfufu tudda n'ekyokubiri kirimu amawulire manyuvu tosaanidde kugasowa. Linda ne bino mu gataliiko nfufu. Sanyuka banana gin, sanyuka coffee vodka, sanyuka waraji gin, asangibwa mu maduuka wonna mu ggwanga ne ku mmotoka ezitambuza. Big Clara H Property Services Uganda Limited bakafulu b'okutunda ettaka mu Uganda. Jangu ogule ploti ezirina ebyapa basange ku Itawa omwaliyo ogw'okutaano room E6 oba bakubire ku ssimu beba Big Clara H Property Services Uganda Limited. Akabanka drink kaleta vibe mood n'amaanyi kagogole emiswa kakolebwa Akabanga Drink Company Limited. Genda ku dduuka erikuli okumpi weggulire Akabanga Drink. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka gya ku Sande. Okutunda emijoozi kuli mu giya. Kale kulisa nnyo mu kumulamu okukatengerayo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu. Poliisi ezinzeeko garagi ku Muganzirwazza n'ekwata abasangiddwa nga bakyusa pikipiki number plate n'endala nga bazikyusiza ddala serial namba zaazo. Kiddiridde okukwatibwa kw'omuvubuka eyeenyigidde mu bubbi bwa pikipiki n'atandika okubalonkoma. Oluva lw'okulaagalako nfu abavubuka bana abakwatibwa mu bwa pikipiki amukwabibwa ku pikipiki zaabwe Masaka baddukidde mu kitundu kya Crime Intelligence ekya Kampala South ate n'eyokubiri endoolo ku muvubuka Mageme Alex abba ku bboda yaabwe bakwatagana kulya Crime Intelligence Kisebo Alphonse n'ayogeza n'abasirikale b'e Butambala bakomyawo Mageme bulijjo yatonda pikipiki eno. Yansawo ng'agitunda n'omuwa ssente ona bakisisa nti pipi yagitunda ku Muganzirwazza kato era ekitundu kya Flying Squad ne Crime Intelligence bazitukire binasala ku galaje zina watundira nokanika pikipiki ne bakwata abantu abasoba 9 abali mu kuba n'ey'okubba pikipiki eno. Bano basangira pikipiki nga bali kugikyusa n'amapuleeti nga bateekako sitikiraga n'amapuleeti endala. Crime Intelligence bajeekyo zinesangibwa nga enamba eriko nyingi abalabiddwako nga bajja kubazulira n'amapuleeti entuufu. Pikipiki netwalira poliisi nateete enoonyerezebweko. Pikipiki yabbe Masaka bayikyusa serial namba era bakutta abantu bano abakulembeze balabiddwako abalulizigana n'ab'ebyokwerinda ne bannanyitifu okusobola okukakasa ti pikipiki yatulira mu kifo kyabwe ne boogera ne nannyini pikipiki bamusasule kyaganye. Tumugamba ssebo leka pikipiki eyo okugamba walina kyama n'agamba kyamaani oyo kasangika n'oyo omusajja beesiba ku piki yange ninze pikipiki kasangika gye banguza emaze ku myezi emeka myezi 2 eyo piki gye baagala ey'ab'e Masaka ya ku Sande. Musa Tamalego babako pikipiki okuva e Masaka Musanyo yebaza Bukedde TV olw'okumuyamba okununula abamubba. Nebaza nnyo Bukedde
okunyamba n'enzuula omubbi ababba piki yange n'abagigula kitongole kinyambye nnyo okuzuula ababbi abo netubakwata era dibanga bansasula nebanga nedda otumusasula ntulina okuddayo Masaka gye mwaliziza omusango era sisina bangamba omukusasula piki yange bagisuusa sisinamba yabaza abakola intelligence okumanya nti omutwale gye babbira piki ye nekwata abaali mu lukwe era nebazanya ekitongole ekya gavumenti ekya intelligent ekyenateete kyanyambye nnyo kweba nga nzuula ababbi ba piki nembafuna Martin Kiza yakusakidde gulino ku Bukedde TV. Ng'ebula ennaku 6 zokka okutuuka ku misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja abantu n'ebitongole ebyenjawulo bakyagenda mu maaso okugula emijoozi. Bano abaguze basabye n'abalala okujjumbira bagule emijoozi gino okusobola okuddukira omulanga gwa Ssaabasajja ogw'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Bogo misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka liyongedde bannakatema b'ebonzi nga bakulembeddwa amagikulira mu nnamateeka John Katende Ssemaka amanyiddwa nga Dr. Bosa bebegasi ku nteekateeka ne bagula emijoozi gya bukadde 3 emijoozi bakwasidde omwezi wa pulogulaamu y'ekiikya Dula Namala maka gaabwe ag'eboodo erubaga. Dr. Bosa ategeeza nti baguze emijoozi okudduukira omulanga gwa Kabaka ogw'okulwanyisa mukenenya. Tusazeewo tuguzeewo the kits era nga tujja kubeerayo. Asimye Vision Group olw'okubageranga entakera ng'eraga emizannyo gyabwe. Tweyanziza nnyo Bukedde mwebale kujja nakutubeera mu kintu. Bannakibiina ky'ebboniza lwakunze abantu okujjumbira emisinde gino. Beebonizi bonna tugenda kubeerayo era mpita abantu bonna okuva e Masaka, Arua, Gulu, mwena mujje mu misinde gya Kabaka. Nga 7 April is a public holiday. Buganda, tribes zonna, ffenna Uganda yonna tujje ku Bulange tudduke emisinde egya Kabaka gino bannange. Ne Haji Muhammad Kamu wa Kamuga Property Consultant Limited yaguze emijoozi gya mitwalo 5 gye mukwasiddwa Donna Namala ku ofisi ye Erubowa. Ategeezeza nga kyali kimukatako okwana okulumula kwa Ssaabasajja Kabaka n'akubiriza bannayuganda bonna gye bali okufuukula nga beetaba misinde gino ginabawo ku Sande. Tukubiriza bakasoma baffe mwenna abali eyo bakiransi baffe mwenna mujje mubagire emisinde gino mujje mugule emijoozi ate namwe mwenyigiremu beera musobola okudduka emisinde gino gya Ssaabasajja Kabaka gy'okulwanyisa mukenenya adda mubavubuka. Mu kyalo Nagembaka Kamuga neebaza bonna abawagidde. Mujje mukwatise wamu tugezeeko nga tutwala omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka mu maaso ogw'amazaalibwa ago guno okubeera nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya mu bavubuka. Mugiri wakozi ba Vision Group nga bakulembeddwa ambi okuteeka ebivolo. Kennedy Mota batalaze ebitundu ebyenjawulo nga batunda emijoozi. Batandikidde ku Tintawa Hotel Mbagale Kavule nga baguze emijoozi ya mitwalo 5 nga manager wa Hotel Davis Juko bwanyonyola. Tuwagidde emisinde gy'Obwakabaka nga tuguze emijoozi gya mitwalo 50. Amuku betogedde ku nabo nga bakozi mu hoteli eno bakunze bannabo kugenda misinde eginabawo ku Sande. Mpiriza abasajja bannange bajje tulwanyise mukenyera 2023 ebeere ng'eweddewo mu Buganda na Uganda yonna. Bageze mu kibuga wakati ng'eno abantu bangi bajumbidde okugula emijoozi. Muwotasibye ebitongole abakaputi n'abantu sekinoomu bajumbira omulango gwa Kabaka bagula emijoozi era beetabye n'emisinde gigenda okubeerawo ku Sande. Njagala okunga abasajja mwena gye muli mujje muddukire omulango gwa baffe ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya kubanga ffe basaali kulanga tulwanyisa akawuka kano otuukira mu 2023. Kale bannaffe oba tonnagula mujoozi gwo owaludde dda gula omujoozi weetabe emisinde gino. Bo abakulembeze ku ssomero erya Seta High Main Campus bategese emmisa ey'okwebaza Katonda olw'okubasobozesa okuyita obulungi ebigezo byabwe ebya siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga bye baatuula omwaka oguwedde. Emmisa ekulembeddwamu Reverend Father Christopher bali ku ddembe okuva mu ssaza ery'Ejjinja. Osomero lya Seta High Main Campus mukono we emmisa y'okwebaza Katonda olw'abayizi abasiniya ey'okuna n'ey'omukaaga baatuula ebigezo omwaka oguwedde ekulembeddwamu Reverend Father Christopher bali ku ddembe okuva mu ssaza ly'e Lugazi ng'etandise na kusimba nnyiriri. Yeetabyeko bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo nga basomesa bakulembeddwamu Lilian Namulondo, omukulu waalyo ku Reverend Father Peter Ntege akulira ebyeddiini y'Abakatoliki mu masomero ga Seta.
Father bali ku ddembe asimye amasomero ga Seeta olw'enteekateeka y'okulembeza Katonda ne beebaza nga bajjukira ebirungi by'abakoledde. Ebiseera ebisinga tutandikira mu Katonda naye gye biggweera twerabira Katonda naye twebaza lino essomero eryatandikira mu Katonda nga basaba abaana okukola obulungi. Indeed Katonda olwabawa okukola obulungi olunaku olwaleero tuli wano tuli mu kwebaza Katonda. Omumise n'abayizi batonya ebirabo okubadde eby'ensimbi ssaako n'ebikalu. Father asabidde abayizi bamaliriza siniya ey'omukaaga omukisa gwe bakulembere mu matendekero aga waggulu gye bagenda. Omukulu waayo Lilian Namulondo ategeeza ng'abayizi baabwe bwe bayitira waggulu ddala nga ensonga lwaki babadde balina okwebaza era n'asiima abatandisi b'amasomero ga Seeta olw'okubawanga ebyetaago ate n'okunnyikiza eddiini mu masomero ago. Twebaza bakama baffe Oweekitiibwa Dr. Jesse Muyingo ng'otaddeko n'omukyala Rose Namayanja Muyingo olw'obuwagizi bwe batuwadde okulaba nga tukola bulungi emirimu gyaffe. Namulondo era ategeeza ng'akakiiko akafuzi akatwala amasomero ga Seeta bwe baasalawo okusiima abayizi 24 abafuna obubonero 8 mu siniya ey'okuna nga no babawa basale nzijuvu basomere bwereere okutuusa lwe banaamala siniya ey'omukaaga. Tuwadde abaana 24 basaries abo abaana abakola obulungi abamalayo obubonero 8 ate okwo ne tuteekako ne basaries endala 4 eza sports. Kino kyokka kisanga mu Seeta High School. Asibiridde abayizi abagenze mu matendekero aga waggulu entanda okusigala nga bagoberera n'okukuuma ennono ez'amasomero ga Seeta. Abayizi abatula siniya ey'okuna n'abamaliriza siniya ey'omukaaga beebazizza abatandisi b'amasomero ga Seeta olw'okubeera ettaala mu kusoma kwabwe. Era nafuna 10 neebaza essomero abampadde basari main campus nakola PCB nenfuna 17. Oluvannyuma basanyusizza abagenyi n'emizannyo saako amazina. Maria Nantombwe yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Kale n'emboozi eyo tugenda kuwumulamu katono tudda n'ekitundu kyaffe ekiddako ekyokusatu tova ku Bukedde TV 1. Kale tukyeyongerayo n'agataliiko nfuufu era ekitundu kino katukigulawo n'Abakristu abeeyiye mu bungi ku Lutikko e Lubaga mu kubatiza okubeerawo buli Easter Monday. Mmisa ey'okubatiza ku Lutikko e Lubaga ekulembeddwa Reverend Father John Mary Walugembe ng'ayambibwako amyuka bwa Namukulu wa Lutikko Reverend Father Stephen Mayanja. Mbulidde ku mulamu ogw'okwefumiitiriza n'okwebuulirira ku nnaku 8 ez'amazuukira ga Yesu kwagambye nti kulimu okulokolebwa. Okutulokola mulimu okutununula wamma toyinza kukibuusabuusa maaso toyinza kukiyitako buyisi n'ogamba nti olunaku lumu kakikome. Obubaka bwe abwesigamiza ku kiragiro eky'Omukama ekigamba nti towaayiriza era tolimba nga wabula abantu bangi tebakigoberera nga bakweka amazima okuyisaawo ebyabwe. Bangi muffe tukwata omudidi mungi nnyo okwegaana nti sinze yakikoze. Bangi muffe tukwata omudidi mungi nnyo okuyisaawo bye twagala okuyisaawo. Awabudde abazadde bulijjo okulambika abaana baabwe mu ddiini. Abaana tubayigiriza eddiini era tutibangazise. Tewali kintu kyojja kuwa mwana n'akisiima ng'eddiini yeffe naffe n'eddiini yetu gyeyagaliramu. Abasabye okubalambika ne mu buwangwa bwabwe. Tewali kye kimugjamu okubuuza wasuza otya maama wasuza otya taata. Oluvannyuma ng'ayambibwako Father Mayanja bakoze omukolo gw'okuyingiza abaana abawerera ddala 6 mu kisibo kya Kristo. Kuza abaana obulungi nga bakkiririza mu Katonda nga batambulira mu kkubo ettukuvu erya Mukama waffe. Ate Reverend Father Dennis Walusimbi asabye gavumenti okukwatagana n'abagivuganya okusinga okusika omuguwa kiyambe omuntu asookerwako okufuna obuweereza. Abyogeredde mu mmisa gy'akulembeddemu nga yeetabyeko n'eyavuganyako ku kifo kya Njeru Municipality Kabuye Badru Mpoza. Okubulwawo enkolagana mulabe bwe kiremesezza emirimu mingi
oba bwe kiremesezza kyetuyita service delivery. Reverend Walusimbi era avumiridde enkwe eziyitiridde mu bafumbo ezituusa abakyala okutaba bbaabwe beddiza ebyobugagga. Abakyala balyamu babba baabwe enkwe. Misa eno ebaddemu n'okusonda ensimbi ez'okuzimba ennyumba z'abaweereza nga Kabuye awaddeyo akakadde kalamba ku mulimu guno n'ensimbi endala okuyamba ku buweereza. Kabuye asabye abakristo okwetanira enteekateeka za gavumenti naddala eya PDM okwejja mu bwavu. Okwenyigira mu pulogulaamu za gavumenti ez'emyuga endala zonna tusobole okuganyulwamu tukulaakulane. Ate Reverend Father Emmanuel Nzirubusa ne bwana mukulu wa St. Mathias Kalemba e Nazigo mu Kayunga, Reverend John Bosco Waswa bakubiriza abantu okwagala bannaabwe nga balabira ku Kristo. N'omutima ogw'okugoberera Kristo omutuukivu bikolwa ebikolwa ebirungi. Father Waswa avumiridde obutabanguko mu maka obususe n'asaba buli aliko eyamusobya batabagane. Abazadde batabuka n'abaana. Isite eno yandibadde y'abaana yakutabagana ffenna. Ono era ajjukiza abakristo olunaku lw'ekifo n'abasaba okuwagira omulimu gw'okuzimba ennyumba z'abasaseredooti. Omanya abasosi bwe batabeerawo oba kigambo kya Katonda n'eddiini tebeerawo. Bino ebibeereddewo nga n'omulabizi wa Central Buganda Michael Rowa asabye abantu okukkiririza amazuukira ga Yesu. Nti abo baali nga bakyayogera ebyo, Yesu yennyini n'ayimirira wakati waabwe n'abagamba nti emirembe gibe nammwe. Abadde Bujuuko Bulamazi maka ga Roni Kafeero omuyimbi w'oku mikolo gy'abafu ku mukolo gw'okwebaza Katonda olw'ebirungi byamutuusizzaako ne famire ye okwosaako okubatiza abaana baabwe. Omukolo gwetabiddwako bannaddiini ab'enjawulo okuli Ssaabadinkoni w'e Nateete Venerable Canon Bike Buwembo n'ow'e Buyala Venerable Michael Serwanga okwosaako Ssaabaganzi Ssekitoleko Emmanuel Saalongo ne Minisita ow'amawulire mu Bwakabaka Israel Kazibwe Kitooke. Abavubuka bangi nnyo abagamba nti yetajja kukola mulimu guno balinze gy'ofiisi balinze gye baasoma naye kikulaga nti abantu 5 ku 10 bakola emirimu ate gye bataasoma. Kafeero naye yeebaziza Katonda olw'ebintu eby'enjawulo byamutuusizzaako. Kakano Katonda aggyeewo enso n'ensoko ez'abalabe ze badde bampita n'abalabe bonna enjogera embi gye babadde banteekako. Nenga ndi kanneebaze kubanga Mukama onsuumuusizza ku balala onkoledde birungi. Kale ate bo abakulembeze ab'emizikiti okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu abasoba mu 3 okuli bayimaamu bakuŋŋaanye mu bungi ku ofiisi ya ssentebe wa NRM ekyambogo okwetaba ku mukolo mwe babagabiridde ettu ery'ekisiibo. Emmotoka ezibadde zitiisa ebintu ebiweereddwa abasiraamu zisimbudde ku kitebe kya Precious and Charity Organization ekikulirwa Shayabira Kakoza e Kawempe Mbogo. Bino mubaddemu emmere, sabbuuni, buto n'ebirala era nga bibaweereddwa ekitebe kya UAE nga kiyambibwako ekitongole ekya Emirates Red Crescent mu nkola eya Ramadan Project 2024 ey'okuddukirira abasiraamu abali mu bwetaavu. Waliwo embassy ya United Arab Emirates yambibwako ekitongole kya Emirates Crescent. Waliwo ebyokugaba ebya Ramadan ebyabayimaamu. Kwasiddwa akulira woofiisi ya ssentebe wa NRM ekyambogo Hajjati Adija Namyalo ng'eno bayimaamu ne bamasheeyi okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu gye bakuŋŋaanidde. Nnyo Shekabiru oyo ze Shekabiru kuva namulaba na musajja kuyamba banaku. Omukolo gwetabyeko omubaka wa UAE mu Uganda Abdallah Hassan Ashamis n'omumyuka we Abdallah Shemeri. Hajjati Namyalo yeebazizza ekitebe kya UAE olw'enteekateeka eno gy'agambye nti ejjidde mu kiseera ekituufu. Okulaba nga twettanira mu nkola eza gavumenti ezitaliimu riba tusobole okwejja mu bwavu. Abuulidde ambasada ku bigendererwa bya woofiisi eno omuli n'okuleetawo obumu mu basiraamu n'ayambalira abo abamugatika mu njawukana. Siri ku byampalana nti eno sayidi ya kibuli eno ya supreme eno smile yaani oba yaani obusiraamu bwe bumu. Mu bubaka bwa ambasada Hassan obuvunuddwa Shayabira Kakoza yagaliza abasiraamu Ramadan ennungi era n'abakuutira okubeera obumu. N'abagamba si kyakujja wano tukugaba bintu byokka bino naye n'abagamba okubatundako omujeeni nga Abaganda ne bannyinaabe
Oluvannyuma Ambassador Hassan ne Hajat Namyalo bakwasiza bayimaamu ebintu wakati musanyo era ne basiima bya nsusso. Nti buli musiraamu gyali ajja kufuna. Ate Ambassador wa Uganda e Sudan Sheikh Yahya Rashid Semuddo asibuludde abasiraamu 8 n'ebyokulya n'ebyokunywa basobole okuyita mu nnaku 10 ez'ekisiibo ezisembayo. Bakungaanidde maka g'ekitende era nga bayimaamu basoose kwebulirira ku ngeri gye bayinza okutambuza emirimu gy'obusiraamu. Sheikh Semuddo ategeezezza nti ebintu bino yabisase kuva mu ggwanga lya UAE Aid era ng'asabye abalina obusobozi okusaddaaka bafuna empeera. Ennaku nkulu nnyo mwe musuubira okufunira ekiro kimu nga kyenkanankana ebirungi ebisukka kyo byokoledde. Ate omulimi Nsabimana Emmanuel agabidde abasiraamu ku Masjid Rahman konge n'omuzikiti ekibuli amata liita 400. Ekkonga abasiraamu olumaze okusaala esswala ya zuhuri ne basemba ennyiriro ne batandika okubawa amata, ate ekibuli basoose kusaala swala ya aswiri olwo ne bagagabana. Tuli basanyufu nnyo okujja okukyalira ku muzikiti gwaffe. Imaamu w'omuzikiti guno Ibrahim Walukaga akubiriza abasiraamu okunyikira okukola obulungi mu nnaku zino 10 ezibulayo okumalako Ramadan. Tukubiriza abasiraamu okubeera nga babeera bajjumbivu mu ibaada, mu kwesabira, mu kusabira abantu ba. Akuliddemu enteekateeka eno Biroli Christine agamba nti batunuulidde okugaba liita 8. Of course guno gwe tugumaze, tutunuulidde Kibuli, tutunuulidde Old Kampala. Tusobole okubuna tutuuke mu bannaffe abo. Abantu bange kale abalabi baffe njagala mbeebaze okubanga mukyakiriza tutambule ffenna tugenze mu kitundu kyaffe eky'ebyemizannyo. Kino tukiguddewo ne ttiimu y'eggwanga ey'emisinde mu bunabyalo eja cross country ekomyewo olunaku olwaleero okuva mu ggwanga erya Sabia nga yamalidde mu kifo kya 3. Kiplimo takomyewo na ttiimu eno naye nga yawangulidde Uganda omudaali ogwa zaabu. Police weren't necessary just to ease through to the front over the last lap. Olw'omukago oluwedde omudusa embiro empanvu Munnayuganda Jacob Kiplimo yazama okuddiza omudaali gwa zaabu mpaka z'ensiyonna ez'okwetoola ebyalo eza Cross Country Championships ezadde mu kibuga Belgrade ekya Serbia. Kiplimo kilomita 10 yaziddukidde dakika 2:8 ne sekonda 9 nga Cheptegei yamadde mu kifo kya 6. He becomes world cross country champion once again here in Belgrade. His time unofficially 28:09. Ku mpaka zino Uganda yakiikiddwa abaddusi 27 nga kuliko abasajja 14 nga bakazi badde 13. Uganda yamadde mu kifo kya 3 ng'empaka zivuddemu n'emidaali 5 nga kuliko gwa zaabu gumu ogwa Jacob Kiplimo n'ogwa ffeeza ogwanguddwa ttiimu y'abasajja. Emidaali gy'ekikumi 3 gyanguddwa ttiimu y'abakazi bakafulu wamu ne ttiimu z'abato ey'abalenzi n'abawala. Ttiimu ekomyewo leero nga batuukidde ku wooteeri ya Eastern Route ekireka okuwummulamu. Omutendesi wa ttiimu Benjamin Njia atendezza omutindo ogwawoleseddwa ttiimu ye. I want to actually credit government for really giving in a huge support to Uganda Athletic Federation so that we are able now to see this great performance from our athletes. Empaka eziddako za kuba omwagwa 26 mu ggwanga lya America. Abavubuka babbinkanye mu kuvuga eggaali z'empaka nga zino zaateekeddwa aba Century Property Real Estate emayangayanga mu Mukono. Abakulembedde ababiri bawangudde poloti ne ssente enkalu n'omukyala asinze banne naye awangudde poloti ne ssente enkalu. Abavubuka obusobi 50 bye bitabye mu mpaka z'obugaali ziteekeddwa aba Century Property Real Estates emayangayanga nga bano batolontose okwetoola ebyalo ebiwerako. Bakulembeddwamu poliisi y'ebidduka okukakasa nti tebafunanga Kyakwa Ronald aziwangudde mu basajja ate Nakato Kevin n'awangula ez'abakyala nga buli omu ku bano afunye ettaka n'ensimbi enkalu ate Ssenabulya Dawson akutte ekyokubiri naye n'aweebwa ettaka. Omuwanguzi waffe owaleero bannange tuyinawo namba emu Kyakwa Ronald awangudde poloti n'emitwalo 2. Nsanyuse nnyo okuba nga nze namba emu nga mpangudde ettaka. Ettaka lino sijja kulitunda nja kulizimbamu ennyumba. Nkubiriza nnyo bakazi bannange nabo beetabe mu ggaali. Neebaza nnyo kino kitongole kitegese eggaali z'empaka zino eno kubanga ayinza badde namba 2.
Jombwe Godfrey Kiwanuka omuwanika w'olukiiko lw'ekyalo asiimye enkulaakulana ereeteddwa abasenkyale. Tuli basanyufu olw'enkulaakulana eno ereeteddwa ekitundu ereeteddwa kampuni eno oba ekitongole ekyo. Tuli basanyufu olw'enkulaakulana egenda okubeerawo kubanga n'amasannyalaze gagenda kujja, amazzi gagenda kujja, abakyala bagenda kweyagalira mu kitundu kyabwe nga bagula ploti ku sseete ez'enseko ziti. Abamu ku bakyala ku kitundu kino basiimye abasenkyale olw'okubafuna esiteeti yaabwe ng'abakyala. Tuli basanyufu nnyo kubanga twali tetukisuubira ng'era tetukimanyi nti kiriba bwe kiti, era mutaddewo empaka zino era mutulabye tuzze mu bungi. Birungi Fiona ne Lwana Paul ku lwa Senkyale baliko beebogedde ku nteekateeka eno. Essaawa eno sigenda kwogera bigambo bingi ebyabo mubiwulidde, ffe bwe tusuubiza tutuukiriza. Olugendo lwe twawadde olugendo lwa kunyumirwa si kufa na kuwona. Twagala mugende mirembe ate mukomewo mirembe. Muno tomusuula mwagalize. Sadat Junju yakusakidde eggulu lino. Ate Mawokota emaliriza okulonda abazannyi 17 begenda okukozesa mu mpaka ez'amasaza ez'omwaka guno nga bayita mu mpaka eza Brooks Farm Football Tournament. Omupiira ogw'akamalirizo ogwadde wakutwala Kirega FC ne Teketo FC nga gwalabiddwa Namungi w'omuntu ku kisayi ky'essaza e Buwama. Omupiira nga tegunnatandika omwami atwala essaza lino Oweekitiibwa Gabriel Kabonge ne manager Dennis Bugaya be bakulembeddemu omukulu gw'okulambula ennyiriri. Ensiike eno egenza okuggwa nga Kirega baguwangudde ku ggoolo emu ku bwereere yateebeddwa Didi Kalyango mu kitundu ky'omuzannyo ekisooka ne guggwa ku ggoolo emu ku bwereere. Omusajja bwa Kirega Oweekitiibwa Gabriel Kabonge ne manager Dennis Bugaya be bakwasiza banguza ebirabo nga bakutte ekyokubiri baweereddwa emidaali ekikopo ne kimemu embuzi. Abanguzi aba Kirega FC nabo bakwasiddwa emidaali ekikopo ne sseddume w'ente. Tusobodde okulondamu the best 11 egenda gezesebwa eyongeremu best 11 ya Kayima Cup, ongeremu abalala tusobole okuba ettiimu y'essaza Kabiriiti. Oyagala okubeera ow'amaanyi oteekwa okubeera n'enteekateeka okuviira ddala mu buto. Kaakati amaanyi gaffe mu by'omupiira empaka zino zigendeddwa mu kutumbula ebitone n'okuyiga abazannyi abagenda okuzannya essaza lya Mawokota sizoni eno. Bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mwebale nnyo akadde ke mutuwadde okuva gye twatandikidde agataliiko nfuufu. Tujja kuba tuddamu ku saa 12 ez'okumakya. Nze Sanyu Robina Mwiruka mbadde ne Mebo Mulungi. Katonda omulungi ow'ekisa abakuume sagala mwerabire abakushona designers ku lwa Gomesi n'engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe. Musule bulungi mweraba.